The UAE has announced that it is suspending the issuance of all new visas for nationals of Congo, Uganda and South Sudan. Omawulire agakagwawo wetwogerera nga si birungi oluvannyuma lw'eggwanga erya UAE okubeera nga liyimirizza visa oba nga lisuspendinze okuissuinga visa empya eri bannayuganda bannansi b'eggwanga erya South Sudan ne bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okubeera nga tebakyakkirizibwa kuyingira kati mu ggwanga erya United Arab Emirates. Era munnayuganda yenna abadde alina olugendo abadde ateekateeka okubeera nga atambula okugenda mu ggwanga erya United Arab Emirates tekikyasobokera ddala bino nga bivudde ku Ebola agenda maaso n'okuba nga ayogerwako. Bannayuganda nga kyagenda maaso n'okwebuuza lwaki Uganda yokka na Congo bebalangirira Ebola nti Uganda efuna obulwadde bwa Ebola okuva mu Congo era kibayita exported cases nti bana abalwadde ba Ebola bafuutuka mu ggwanga erya Congo ne bayingira mu ggwanga erya Uganda. Ekintu bannayuganda abawererako ddala kye bazze nga bakubamu ebituli nga bagamba nti ministry eno ey'ensonga z'ebyobulamu erabika kabadde nga kabaddi okubeera nga bafuna ssente ezigenda maaso n'okuba nga zikozesebwa era gye buvuddeko bino byayogerwa. Ugandan authorities appealed for roughly 90 billion Ghana shillings, about $24 million to support surveillance, lab testing and border preparedness. Kigambibwa nti bagambibwa okuba nti babadde bakisavuwaza oba oliawo okulaba nga bafuna akasente kyokka ate nga reports ezijja ziraga nti kituufu Ebola waali naye bannayuganda bangi bawuliddwako nga beebuuza lwaki amawanga amalala agaliraanye eggwanga erya Democratic Republic of Congo go tegagenda maaso nakubanga gafuna Ebola, go tegagenda maaso nakubanga galangirira nga bwe gayina Ebola. Ebibuuzo ne bijja nga byeyongera ogenda maaso n'okubanga byebuuzibwa. Kati tubadde tuli awo eggwanga lya United Arab Emirates ne lyegatta ku ggwanga erya United States of America ne bategeeza nti olw'ensonga anti mutugambye muyina Ebola mu mawanga gammwe. Eggwanga lya UAE lisuspendinze visa ez'abannayuganda babadde basuubira okulinnya ekigere kyabwe mu ggwanga erya United Arab Emirates olw'ensonga anti mutugambye muyina Ebola, temutuleetera Ebola mu nsi zaffe. Air Arabia ekitongole ky'ennyonyi ekyo nakyo ne kiyimiriza flights zaakyo okuva mu mawanga aga asatu: Uganda, South Sudan n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka zibadde teziri busa oba bino bigenza okujja nga n'eggwanga lya America lyakamala okulabula era n'okuyimiriza bannansi baalyo ababadde bajja mu ggwanga erya Uganda, eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya South Sudan. Kakati wenjogerera ebintu Uganda ne bigenda maaso n'okuba nga bigitabukako. Wuliriza USM kye bayise Ebola Response Update kino kyafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini ensaawa nga 48 ssaawa 72 ezaakayitawo nga bagamba the Department of State in close coordination with the United States Center for Disease Control and Prevention CDC and in partnership with the governments of the Democratic Republic of Congo, Uganda is continuing to mount a rapid and comprehensive response to the Ebola outbreak. Anti mutugambye muyina Ebola. Kakati tusazeewo tugende maaso n'okubanga twetegereza engeri gye tulina okubanga tukikwasaganyaamu. Kati eggwanga lya Amerika nga lyakamala okulangirira nti munnansi waalyo yenna abadde ateekateeka okutambula okugenda mu ggwanga erya Uganda, eggwanga erya South Sudan n'eggwanga erya Congo takkirizibwa, toddamu kugendayo. Bwe gutyo ne munnansi w'eggwanga erya Uganda agamba okugenda mu maaso n'okubanga alinnya ennyonyi agende mu ggwanga erya Amerika naye embeera neeba ng'emuteekeddwako. Kyokka bino bigenda okujja nga bannansi abamu bakyawakanya bakyakuba ebituli mu mboozi eyo nga bwegenda maaso n'okuba ng'etambuzibwa. Amerika olwamaze okulangirira n'eggwanga erya UAE ne liteekawo kye bayita visa suspension ne batugamba nti United Arab Emirates announces suspension of new visas for 3 Ebola hit countries from June. Okutandika n'olunaku lwaliwo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga tokkirizibwa ofuna visa ng'ova mu ggwanga lya Uganda ogenda mu ggwanga lya United Arab Emirates. Era ne bagamba ensonga lwaki tukola amawulire gano, waliwo abamu ku bannayuganda abali mu mulimu guno ogwa visa bagezezaako okwagala okusiiga ekifaananyi nti visa tebazisuspendinze, wabula bagambye bwe bati entry will only be permitted for travelers who have spent more than 21 days outside the country, the listed countries, before arriving in the UAE. Omuntu yekka agenda okuddamu okukkirizibwa okulinnya ekigere kye mu ggwanga lya UAE alina okuba ng'amaze ennaku alina obukakafu, olina okuba n'obujulizi obulaga nti nze mbadde nafuluma dda mu ggwanga erya Uganda, oba mbadde ndi Kenya, oba mbadde ndi Tanzania, oba mbadde nina wendi nga siri mu Uganda okumala ennaku ezisukka mu 21. Ennaku 21 n'okweyongerayo nga gwe wekka ajja okukkirizibwa okubeera nga visa ogifuna okuba ng'oyingira eggwanga erya United Arab Emirates.
bw'obanga oyagala kuva mu Uganda direct oyingire mu ggwanga erya UAE tekigenda kubeera nga kisoboka. Visa zimaze okugenda maaso n'okuba nga zisuspendingibwa era amawulire mu ggwanga eryo ne gagenda maaso n'okuba nga gabikonfaminga. The UAE has announced that it is suspending the issuance of all new visas for nationals of Congo, Uganda and South Sudan. Eggwanga lya UAE bwe lityo ne lirangirira nti bamaze okuba nga basuspendinga visas ez'abantu bannansi abagenda maaso n'okuba nga bayingira mu ggwanga lyabwe erya United Arab Emirates okuva mu mawanga nga Uganda, South Sudan n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ku nsonga za visa. Naye nga bino byonna ebibadde bigenda maaso n'okuba nga byogerebwa bino bigambibwa okuba nti birina ebibadde bibivaako. Bannayuganda bangi bakuba ebituli mu mboozi eno naye simanyi lwaki bakuba ebituli mu mboozi eno. Kakati ate ffe ogwaffe gwagenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako nga bwe binaabanga bizze era nga bwe babitambudde okugenda maaso n'okuba nga tumakinga sure kyogenda maaso n'okumanya ekirwadde ky'Ebola kyatandikirayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era ekirwadde ekyo kigambibwa nti kyasaasaana nnyo naddala mu bitundu ebyo ebisingamu abayeekera bano aba M23 abagenda maaso n'okuba nga batigomya emirembe mu ggwanga eryo era nga bano bagenda maaso n'okuba nga bateekerawo gavumenti ya Congo embeera egikaluubiriza okulaba nga balwanagana n'akalwadde kano akawuka kano ak'Ebola kasaasaanye nnyo olw'okulwanagana okugenda maaso mu ggwanga lya Congo. Kyova olaba Congo gavumenti eri mu kufuba nnyo okukola kaweefube okulaba nga bino babitetenkanya okulaba butya bwe bigenda okugenda maaso n'okuba nga bitambula. Kakati gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'eyita mu ministry ey'ebyobulamu nabo ne bagenda maaso n'okutegeeza nti naffe wano e Uganda tulinawo kye bayita imported cases era nga Dr. Diana Atwine namukuwako gye buvuddeko wansi wa Ministry of Health, Ministry of Evunanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga erya Uganda nga nabo bakkaatiriza kituyinawo wano imported cases newankubadde nga mu kusooka baategeeza nti Ebola taliiwo ne keese yaliwo emu eya munnansi w'eggwanga lya Congo eyayingira mu Uganda n'ekirwadde ekyo twagitreatinga negenda maaso n'okuba ng'ewona. Kakati bino n'ebirala byogenda okuwulira oluvannyuma lw'akalango kano tubeere nga ate tukutwala mpola otegeere ekigudde mu ggwanga erya Uganda. Naye bino ebintu si birungi era njagala okutegeeza bino biba bikuba ekonome. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni n'okwetegereza ennyo ebintu bino engeri gye bikwatibwamu, abantu abagenda okufiirwa emirimu, abantu abagenda okubeera affected, engeri zonna nzikuleetedde kuba ngenda kuwa wano points 10 eggwanga erya Uganda butya bwe ligenze maaso n'okuba nga lifiirwa. Waliwo kye bayita initial claims z'ogenda okuwulira otegeere bulungi nnyo engeri Uganda gyefiiriddwamu. Massive loss of remittances, bannayuganda bangi bali affected ababadde basuubira okuyingira eggwanga erya UAE. Jukira UAE gegamu ku mawanga mu bitundu bya Dubai n'ewalala gegamu ku mawanga agabadde gasinga okwemployinga bannayuganda. Ekyo kigenda kubeera affected. Spike in unemployment, obbula lw'emirimu ligenda kweyongera just olw'ekikolwa kino. Plummeting foreign exchange earnings, eggwanga lya Uganda foreign exchange tegenda sigala kyekimu. Export revenue drop, aviation and airline losses. N'ennyonyi ya Uganda yennyini ebadde egenda UAE eteekwa okuba nga egenda kubeera affected. Damage to tourism, ebyobulambuzi mu ggwanga erya Uganda bigenda beera affected. Diplomatic backlash and frustration, amawanga ag'enjawulo gagenda tandika okwekengera Uganda. Repatriation and reintegration costs, waliwo kimanyi nti waliwo bojja okuwulira nga bali repatriated just lwa bino ogenda bitegeera. Economic stagnation at home, loss of government credibility. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni oyinza okwekanga nga tesigadde kyekimu just lwa kulangirira Ebola. Amawanga gaago gatandise okugenda maaso n'okuba nga gateekawo embeera. Katugyewo akalango bino nzije mbikugambe nkuwe n'eggwanga lya Amerika kiki kye ligambye, eggwanga lya UAE kiki kye ligenze maaso n'okuba nga ligamba. Katujje nsonga z'obufumbo. Olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, wali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Tuli mu ggwanga lya United Arab Emirates erigenze mu maaso n'okukawaŋŋamula visa bazisasipendinze ez'eggwanga erya Uganda, Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya South Sudan nga si nsonga ndala, nsonga ya Ebola. Wabula nga sinaba kubanga ngenda mu biwandiiko oba mu kintu kyonna, njagala owulirize ebigambo by'omuntu ono. Simanyi oba ebigambo bino yabyogedde
nga tannamanya simanyi oba yabyogedde amanyi wabula akatambi kano ke kanviiriddeko kugenda mu maaso n'okuba nga ndeeta eggulire lino nkunnyonnyole bulungi nnyo kiki ekigenda mu maaso ekituufu eggwanga erya United Arab Emirates kye likoze ku nsonga za visa ez'eggwanga erya Uganda. Omukulu ono agamba nti bannayuganda bye batambuza si bituufu, visa tebannazisuspendinga nti wabula bagenda ku restrictinga. Ebigambo by'ono omukulu bye njagala tutandikireko then nzije nkuwe ekituufu kye ki eggwanga lya UAE kye ligambye. Wuliriza. Mwe mwenna abambuuza ku visa tebannaziggala, okay? Just bagenda leeta rules kye bayise restrictions empya eri abo abayingira. Visit beba abava wabweru, visit naddala e Uganda eyo sima Sudani ne Congo. Kati bagenda teekawo some rules. Kati mwe mugenze ne musoma omutwe era mukimanyi bulungi balina kuba mutwe gutiisa, mawulire ne gatambula, temusomye wansi, okay? Visa bazigadde mpoziko kyentegeddeko ennyonyi ya Air Arabia esuspendings oba extendings abatambula paka ng'omwezi guno eno guweddeko antirufu bajja kuba batugamba Air Arabia, era mwena ade bakozesa ennyonyi ya Air Arabia abagisaze ojja kuddayo oyogere n'abakusalidde tiketi eyo babajja sobola kikwasaganya restrictions era mujja laba nga ebyaliwo mu COVID nti omuntu wayingira bamutwalako mu karantini 14 days. Kati bayinza obatwalako nammwe gye babatwala eyo in 21 days nomala n'ofuluma, okay? Poziko ne kentegedde awo akalala abafuluma okugenda oba mu vacation oba tonnamalayo nnaku 20 z'endabyawo gwe yukaani okitegeera bulungi. Kakati simanyi oba ye katisi doza ye katisi we bamuyita, ntegeddeko nti alabika ali mu mulimu guno ogwa visa oba mulimu yagukola oba biri bitya sibitegedde, naye kyagezaako okwogera kye kino kyenjagala okuwa mu kiwandiiko eggwanga erya United Arab Emirates kiki kye ligambye ekituufu ku nsonga za visa ez'eggwanga erya Uganda oba ez'abannayuganda abagenda maaso n'okubeera nga batambula okuva mu ggwanga erya Uganda okwolekera eggwanga erya United Arab Emirates. Eggwanga lino bagambye eki mu kiwandiiko ekifulumidde ku mikutu egy'enjawulo. Eggwanga lya UAE lirina bye bawandiise nga sinaba kutwala eyo kansooke nkuwe eggulire nga bwe lifulumye era nga bwe badde ligenda maaso n'okuba nga lisomebwa lesimanyi oba litegedde oba talitegedde. Bagambye bwe bati. The UAE has announced that it is suspending the issuance of all new visas for nationals of Congo, Uganda, and South Sudan, starting the 1st or at 1 p.m. Saturday, 6th of June 2026. The measures are part of the UAE's efforts to strengthen national readiness and respond to developments related to Ebola virus. Travelers arriving from the listed countries will be denied entry to the UAE. This includes travelers entering the UAE via transit through one or more countries, unless they have spent more than 21 days outside the listed countries before arriving in the UAE. Transit flight operations will not be affected by these measures. The UAE reaffirmed that they will continue to monitor developments in coordination with local and international partners. Okitegedde ennaku zayogerako nti singa oba omaze ennaku 21 ng'oli wabweru wa Uganda ojja kusobola okugenda mu ggwanga lya UAE. Naye gwagenda okufuna eggwanga lya UAE libaaninze oba lisuspendinze oba tugambe liyimirizza okwissuinga visa empya ku muntu w'eggwanga erya Uganda ng'ayagala kutambula okuva mu Uganda agende mu ggwanga erya United Arab Emirates. Kakati wenjogerera bamaze okugenda maaso n'okuba nga baziyimiriza. Waliwo wano ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogumu kyenjagala tusinzireko nga sinnakutwala ku ggwanga lya Amerika kiki kye lyagenze maaso n'okuba nga ligamba. Wuliriza. Nga bagamba nti UAE announces suspension of new visas for 3 Ebola hit countries from June 6th. Okutandika ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 lwe lunaku olwaleero nga mukaaga ogw'omukaaga 2026.
eggwanga lya UAE lirangiridde kye bayita suspension of new visas. Visa empya ziri suspended, ziyimiriziddwa, kati tosobola era tokkirizibwa kufuna visa ng'ova mu mawanga gano nga bwe ngenze maaso n'okubanga nga kugamba. Batugambye nti entry will only be permitted for travelers who have spent more than 21 days outside the listed countries before arriving in the UAE. Nti okuyingira mu ggwanga lya UAE kugenda kukkirizibwa eri ggwe wekka abadde amaze ng'olina obujulizi ng'omaze ennaku 21 ng'obadde wafulumadde eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'ennaku 21 then nga kaakati obadde okyakkirizibwa nakati okyakkirizibwa okuyingira, wabula gwe ali mu Uganda ng'osuubira okufuna obufunyi visa oba wagifunye naye nga oli mu Uganda ne oba wagifunye mu nnaku 2 eziyise tokkirizibwa kubeera ng'ofuluma mu ggwanga erya Uganda. UAE authorities have announced new precautionary measures to prevent the spread of Ebola virus. New visa issuances to nationals from 3 Ebola-hit countries, Democratic Republic of Congo, Uganda and South Sudan, have been suspended. UAE kino ekikola ng'egenda maaso n'okwegatta ku ggwanga erya United States of America eryasoose okukola kino nga bagamba nti tuli mu kugezaako kulaba nga tukontrolinga ensi zaffe obutafuna kirwadde ky'Ebola, kubanga tuli mu kubaaninga ensi abantu okuva mu nsi 3 ezo ze tugenze maaso n'okuba nga tukutegeezaako omuli Uganda, South Sudan n'eggwanga erimanyiddwa nga erya United Arab Emirates, eggwanga erimanyiddwa nga erya Democratic Republic of Congo agatakigenda kukkirizibwa abantu baago kubeera nga bayingira mu ggwanga naddala nga babadde mu nnaku 21 bali mu ggwanga eryo. The National Emergency Crisis and Disasters Management Authority NCEMA and the Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security ICP announced the additional precautionary measures on Friday to strengthen national preparedness and respond to developments related to the Ebola viruses. Ebitongole bino byevunaanyizibwa ku nsonga ezo mu ggwanga erya United Arab Emirates. When does this decision come into effect? Decision yene etandika ddi? The UAE visa suspension takes effect at 7 p.m. on Saturday, okategedde, June 6th, 2026, and may be extended depending on the health situation. Abandi agadde okumanya nti ekyo okusalawo kuno kugenda kutandika ddi era ezo ennaku ze boogedde oba eno bbaani egenda kutandika ddi okukola, batugambye ku lw'omukaaga lwe lwaleero lwenkoledde akatambi ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga okutandika n'essaawa 7 ez'emisana and may be extended, ekisobola okwongezebwayo okusinziira ku mbeera ey'ebyobulamu. Kati okutandika n'olunaku olwaleero ku ssaawa 7 ez'emisana ojja kuba tosobola kufuna visa. Embase za UAE zonna mu mawanga gano zimaze okubeera notified. Ojja kuba tosobola kufuna visa naddala ng'ogenda mu ggwanga erya United Arab Emirates ne bw'onaaba oyagala nnyo. Entry will only be permitted for travelers who have spent more than 21 days outside the listed countries before arriving in the UAE. Oyo yekka anaaba alina obujulizi nti amaze ennaku 21 nga tali mu ggwanga erya Uganda oba amawanga yajja okukkirizibwa okubeera ng'ayingira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, eggwanga erya United Arab Emirates. Cargo flights between the UAE and the 3 countries will continue without disruption. Ennyonyi zokka ezitwala emigugu oba ebyamaguzi zezokka ezigenda okukkirizibwa okubeera nga ziyingira mu ggwanga erya United Arab Emirates nga zigenda maaso n'okuba nga zo zikola omulimu gwazo kubanga zo balina engeri gye bajja okukitetenkanyaamu. Ennyonyi zokka ez'emigugu ze zigenda okukkirizibwa. Transit flights will also continue without disruption, the authorities said. Wano nga bagamba nti the NCEMA and ICP will continue to monitor developments related to the Ebola virus in coordination with local and international partners. They will also assess its impact on any other countries and take the necessary measures in line with risk assessment and approved health standards. The UAE continues to maintain precautionary preparedness measures against Ebola, including surveillance, early detection, airport readiness, and health care preparedness. The Ministry of Health and Prevention has said
Ministry evunaanibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga lya United Arab Emirates yavuddeyo n'etegeeza bino. In an advisory on June 3rd, Ministry of Health said that the public health situation in the country remains stable. Eggwanga lya United Arab Emirates bo bagamba bakyali solid, bakyali okay, tebalinayo kirwadde, naye bakyagenda mu maaso n'okwetegereza n'okwekenneenya butya bwe balina okubanga balwanaganamu n'ekintu kino. Eggwanga lya Uganda lyongedde okugenda maaso n'okubanga lifeesinga akaseera ak'akazigizigi. Wano nno wenkuleetera bannayuganda abazze nga babuusabuusa nti bino ebintu abakulu bandibanga mu kubikola baali baagala ssente, wabula nga kirabika bitandise okukyusa olutambi. Uganda recently confirmed imported cases of the Bundibugyo Ebola virus from the Democratic Republic of Congo. The Ministry of Health initially denied widespread local transmission to prevent unnecessary panic and economic disruption, but later appealed for international funds to bolster surveillance and containment efforts at the border. Nti Uganda mu kusooka yasooka neekonfaminga nga we waliwo case emu eyise side z'Ebundibugyo nga omuntu yavudde mu ggwanga lya DRC. Wabula ministry mbuneegezaako mu kusooka okuwewakana ebintu ebyo. Mujjukira akatambi ke Nabawa Diana Atwine ng'ategeeza tulina case emu, ate ogenda olula tetulina case yonna, ate dakiika emu tulina cases. Ebigambo ebyo mubijjukira. Batugamba rumors circulating on social media regarding local outbreaks were initially refuted by the health officials, who clarified that previous isolated cases were misattributed or actually other illnesses like Crimean Congo hemorrhagic fever. Nti waliwo cases ezasooka Ministry y'ebyobulamu mbu ng'ebyegaanye mbu nga just bitambuzibwa naye mbu bwali bulwadde bulala. Kati mbu abamu mu ggwanga lya Uganda bo ne baagala okugenda mu maaso n'okuba nga bagamba nti Ebola mbu nga ministry egezaako okulaba ng'erwanagana n'ekintu ekyo kiyinza okwonoona ekonomi ya Uganda oba kiyinza okuleeta ekifaananyi ekibi. Ministry y'ensonga z'ebyobulamu mbu neegezaako kirwanyisa. Imported cases confirmed later. The Ministry of Health officially confirmed imported cases of the Bundibugyo Ebola strain originating from the neighboring Democratic Republic of Congo. Ate ne wayita akabanga katono ministry mbu nekkiriza kituufu wabaddewo cases ezizze era nga zino ziri originated from the Democratic Republic of Congo. Awo nno ne gujja bagira. Ugandan authorities appealed for roughly 90 billion Ugandan shillings, about $24 million to support surveillance, lab testing and border preparedness. Nti ate wayita akabanga katono ab'obuyinza mu ggwanga lya Uganda ddala ministry y'ebyobulamu mbu ne basaba nga beetaaga obuyambi bwa buwumbi bw'ensimbi za Uganda obuwumbi 9 nga mu za $, bwe bukadde nga 24 mbu okusobola okukola surveillance, okusobola okutestinga abantu abalwadde n'abatali, n'okutetenkanya butya bwe bayinza okuziyiza ekirwadde kino ku nsalosalo. However, tensions briefly flared when Uganda flatly rejected a unilateral announcement from the US State Department regarding the funding and establishment of 50 standalone treatment centers, stating the government was completely unaware of these facilities. Bino ebigambo bino ebimu tetwagala byogera direct kubanga biyinza okuleetamu obuzibu. Naye mbu gavumenti y'eggwanga lya Uganda bwe baawulira nti gavumenti y'Amerika eteekateeka okuzimba facilities ez'enjawulo ezigenda okukolebwa okugamba okuyamba kuba kye tuyita treatment centers, ne balowooza nti waliwo akasente akagenda okukubibwawo. Kati mbu wayita akaseera bagenda okukizuula nti facilities ezo zibadde zoogerwako kuzimbibwa naye nga si mu Uganda. Kati kasita baakitegeera ne wabaawo ebigambo ebyatambula awo, ebigambo ebigambibwa okuba tikirabika tebyali birungi eri abakulu. Kakati nga kirowoozebwa tebaalinga abayise ku munaabo. Ebigambo ne bitambula, embeera n'etabukamuuko awo. Kakati ebigambo ne bitandika okukalira abantu abamu ku matama. Kati ndowooza akasente bwe kaalinga akagaanye, ebigambo ne bitandika okuba nga bikyukamu. Eggwanga erya Amerika nga limaze okulangirira n'okukakasa nti kituufu obulwadde bwe buba gye buli, ffe tumanye Ebola kyategeeza tetugenda kuddamu. Amerika naye negamba tugenda kutandika okuteekawo enteekateeka ez'okulaba nga abantu abajja mu ggwanga lya Uganda tebakkirizibwa, n'Abannayuganda abava mu ggwanga lya Uganda bajje ewaffe tebakkirizibwa. Kati mbu gavumenti neraba nga kino kiyinza obbasuula, kiyinza okuleeta obuzibu, ne banoonya engeri butya bagenda mu maaso n'okuba nga bakinaaba, naye ate nga baakikola dda. Eggwanga lya Amerika
nga terinabako ekitongole ekya World Health Organization kyagenda mu maaso n'okukoonamu sitampu anti mutugambye Ebola gyali kati kituufu gyali. The outbreak had a big head start and we're still behind, but under the leadership of the government of DRC, we're catching up. The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1,000 last week. As we work through the backlog, either confirming them or ruling them out, we still face several challenges. First, testing. One of our key priorities is to scale up laboratory and diagnostic capacity to reduce delays in case confirmation and support faster response decisions. Contact tracing in the DRC is not yet where it needs to be. Only about 45% of contacts have been followed up, and to get ahead of the outbreak, we need to get that number up to above 90%. Kakati ekitongole ky'amawanga amagatte ekitongole kya World Health Organization nga kigenda maaso n'okukonfirminga ekirwadde mu ggwanga erya DRC, ebigambo ebyo bwe byogerwa mbu abakulu ne bamanya nti kati DRC egenda tukubako ddiiru eyinza okufuna akasente mbu era ne wabaawo n'okugenda maaso n'okwagala butya naffe ddiiru ebyo tuyinza okugiyingiramu. Oluvannyuma lw'okuyingiramu ddiiru ate emiwunyo nga tegijja. Yo Amerika bwe yategeera amawulire mu ggwanga lya Amerika ne gatandika okugenda maaso n'okukisavuwaza kituufu Ebola gyali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne mu ggwanga erya Uganda, tulina okwegendereza ennyo abantu baffe bulabula n'ebirala ebifaanana bwe bityo, kumba obuzibu bujja. I got to do another Ebola update. 344 confirmed cases, 1,200 suspected and confirmed cases reported over the course of the outbreak in the provinces of the Democratic Republic of Congo, an area larger than Florida. 15 cases now in Uganda, 61 confirmed deaths, including one in Uganda. The strain, Bundibugyo, rarer than the Ebola most people know, and critically, there is no approved vaccine, no approved treatment. It has reached Goma, a city of 1 million people with an international airport. One American doctor is recovering in Berlin. And now today, there is an unconfirmed new case in Brazil. Here's the one genuinely encouraging development. The United States has now committed over $460 million in the last 3 weeks, including humanitarian response aid, more than it spent across the entire 2018 to 2020 Ebola response. That money, combined with contributions from the EU and Africa CDC's $319 million regional plan, has driven contact tracing from a catastrophic 7% of known exposures up to 45%. Still not enough. You need 80% to break transmission chains. But for the first time, the response is moving in the right direction. Now, here's the part we're thinking hard about. Several decisions made in the name of protection may be working against that progress. Uganda closed its border with Congo. The World Health Organization opposes this. Documented evidence from 2014 shows border closures don't stop the virus, they stop the response. Medical supplies stall. Contact tracers can't cross. Sick people simply use informal crossings with no screening at all. The U.S. has declared no Ebola cases will enter American soil. So instead of repatriating exposed Americans, as was done successfully in 2014 without a single case of community spread, the Trump administration quietly negotiated a quarantine facility at a military base in Kenya, 1,500 miles from the outbreak. Okitegedde kano kasembyeyo okutegeeza kenjagala tusimbeko essira. Gavumenti ya Amerika wansi w'obukulembeze bwa Trump banegotiatinga ebintu ebigambibwa okuba nti sijja kugamba bwentyo, ebintu ebigambibwa okuba nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda bye yali eyagala okuzimba facility egenda mu maaso n'okubanga ekwasaganya Ebola mu regioni mbwe ebirenga ezimbibwa mu Uganda. Okuzimba facility okwo kitegeeza waliwo akasente akagenda okubibwa akatira aba Trump wakibakola. Facility zigenda nzibeera negotiated between the USA and eggwanga erya Kenya, nga kitegeeza bagenda zizimba mu ggwanga erya Kenya. Olwo nno Uganda ebintu byongera ogenda mu maaso n'okuba nga bigitabukira. Kyokka jjukira mu kusooka kye baali bagezaako okuziyiza
okulaba nga economy y'eggwanga erya Uganda egenda maaso n'okuba nga egwa. Lwaki? Nti ekisooka nga bwe nkugambye abalambuzi bakendeera. Abannayuganda batandika okubeera restricted mu mawanga agamu n'ebintu ebirala business zigenda maaso n'okuba nga ziyimirira kati ziba teziri busa. Ne tuva mu bigambo. Eggwanga erya United States of America nalyo ne ligenda maaso n'okukola ekintu kyekimu nno lino lye lyasooka then ne UAE negenda maaso n'okuba nga egoberera. Waliwo ekiwandiiko ekyafuluma gye buvuddeko nga kigamba US Embassy in Uganda eno nno ng'evaayo ng'ebategeeza worldwide caution. The Department of the State advises Americans worldwide to exercise increased caution. Kati ddyo eggwanga lya Amerika nga bayitamu embassy yaabwe etula mu kibuga Kampala ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno omwaka 2026 ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eno. Ulira bwe bagamba mu kiwandiiko kyenjagala tuyiteeyitemu. Bino byonna byongera okulaga era buno bubonero bwongera okukkaatiriza nti Uganda ngenda nno okkubu lya Uganda egenda kubeera affected etya mu bintu bino gwe Munnayuganda agoberera era zizenga agoberera wano weetaaga okuwulirizaawo ennyo. Ulira the Department of State in close coordination with the United States Center for Disease Control CDC and Prevention and in partnership with the governments of the Democratic Republic of Congo and Uganda in continuing to mount a rapid and a comprehensive response to the Ebola outbreak. Eggwanga lya America Department of State nga bali in close coordination wamu n'ekitongole kimanyiddwa nga CDC Centers for Disease Control and Prevention wamu n'amawanga gavumenti z'amawanga gano abiri Uganda n'eggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo nga bagezaako okulaba butya bwe bagenda okurespondinga ku kirwadde kino. Bo bafa ku nsi zaabwe Uganda egenda maaso n'okusereba ate nga batuufu. Wuliriza. The department's highest priority remains protecting the health of the American people and preventing this Ebola outbreak from reaching our shores. Nti ekigendererwa ekikulu ekya Department of State kulaba nga bo bafa ku bannansi baabwe okubanga tebabeera affected na kirwadde kino era n'okuprotecting ekirwadde kino okubanga tekituuka kumpi yadde n'okwesembereza ensalosalo zaabwe. But yeah, to that end, the Department of State, in close coordination with the CDC, DOW, and the broader U.S. Integracy, has published guidance on a voluntary process to assist U.S. citizens who have possible Ebola exposure or who request assistance to depart the Democratic Republic of Congo, South Sudan, or Uganda during the ongoing Ebola outbreak. The U.S. citizens will remain subject to relevant U.S. and foreign governments' health, travel, and screening measures. Information regarding this new process may be found on the department Ebola information page. Bano nga bategeeza nti balina kaweefuba okulaba nga bo batangira bannansi baabwe era bali encouraged. Wuliriza. U.S. citizens are strongly encouraged to enroll in the Smart Traveler Enrollment Program for the most up-to-date information for their specific location. Bannansi b'eggwanga lya America abawangalira mugamu kugana amawanga agoogerwako ng'olwo babategeeza balina okugenda mu system eno emanyiddwa nga Smart Traveler Enrollment Program babeere nga bamanyibwa wawe bali waje bali bigenda kuba bitya. Kakati bano eggwanga lya America ne lijja mu kiwandiiko kino nga bagamba bagenda kusupportinga region oba amawanga gano okulaba nga gayambibwa okuvvuunuka ekirwadde kino. Naye bino byonna bitutwalawa bannansi b'eggwanga erya United States of America tebakkirizibwa kati kulinnya kigere kyabwe mu ggwanga lya Uganda. Kino kitegeeza ki? Eggwanga erya Uganda liba lifiirwa abalambuzi ababadde bava mu ggwanga eriyo tebakyajja. Bannayuganda abadde bagenda mu ggwanga eryo okukola business tebakyagenda. Bannansi b'eggwanga erya America abadde bakola obusuubuzi oba oli awo abadde bajja mu mbeera zonna Uganda ebadde eganyulwamu ebyo byonna bigenda maaso n'okuba nga biyimirira just lwa bino. The Department of State's foreign assistance and announcements to date to combat the outbreak have exceeded $162 million. The department has rapidly established 6 dedicated Ebola response clinics and is supporting dozens of health clinics to screen potential cases and transport and treat confirmed cases. U.S. assistance for Ebola response is in addition to the significant U.S. health assistance to affected countries for HIV, TB, malaria and other diseases. Uliriza bulungi otiye. Uliriza wano. The United States of America State Department has issued a level 4
do not travel advisory for the country. Eggwanga lya America litaddewo kye bayita level 4. Travel advisory eyo twagikunnyonnyola level 4 travel advisory kwe kulabula oba okwadvising oba okuwa amagezi bannansi baayo nga si kubagaana nti temulinnyayo wabula okubawa amagezi kyandibadde kirungi ne mutalinnyayo babalabula kiri eggwanga teriri safe. Ekiwandiiko kino ba level 4 travel advisory eno etera okujjira mu kaseera ak'ebirwadde nga bino outbreaks z'ebirwadde nga bino, etera okujjira mu kaseera ng'eggwanga lirimu okwekalakasa oba obutabanguko, etera okujjira mu kaseera nga mu bitundu ebyo mulimu entalo nga bakimanyi bulungi nti ebiyinza okuvaayo biyinza okuviiramu abo abagenzeeyo okufa. Era travel advisory level 4 kyasembayo okulabikako mu eggwanga erya America nga limaze okuyisa ekintu ekyo. Mujjukira mu Uganda mu 2020 okwekalakasa okwaliyo embasa eggwanga lya America bayisa kye bayita level 4 travel advisory kakati kikomyewo olunaku olwalero nga babagamba nti this advisory is due to combination of health risks regarding the Ebola Bundibugyo virus outbreak in the region alongside local crime and terrorism threats. Eggwanga erya Uganda ndoozi okategedde. The United States of America government has temporarily restricted entry for most non-US citizens and lawful permanent residents, green card holders who have been in Uganda, the Democratic Republic of Congo and South Sudan within 21 days of their arrival. Eggwanga erya UAE lirabika lutunuulira nnyo eggwanga lya America kye likoze. Kubanga wano batulaga America obukwakkulizo bwe yakoze oba bwesinzidde kuba bwetaddewo n'eggwanga lya United Arab Emirates bw'etyo bwe ligenze mu maaso n'okubanga liteekawo nga kiraga nti bano balabika batunuulira bali ne bamanya bano bakoze batya measures ki ze bakozesezza n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati ngenda kukulaga Uganda eri affected muki oba egenda kubeera affected etya. Eggwanga erya Uganda tugenda kukosebwa mu mbeera yonna. Bannayuganda abawangaalira mu ggwanga erya United Arab Emirates kino kimaze okukonfamingibwa visa tezikyasobola kubeera nga zifulumizibwa nga sinnaba kubanga nkuwa Uganda ebigendo gituukako sooka owulize bannayuganda banno bano nga bagenda maaso n'okuba nga bakulabula okukkatiriza oba okwongereza kweri eggulire lyengenze maaso n'okuba nga nkuwa. Bw'oba omanyi oli munnayuganda visa yo baziggyeko ku lwa Ebola, so n'olwekyo mwena babadde basuubira nti bujja kujja mu UAE mu kaseera kano visa zaffe bazisazizzaamu. So bw'oba olina visit visa oba olina employment ng'oli Uganda tekijja soboka okuyingira UAE. So akaseera kano wetwogerera, this is the current news, the visas have been stopped. Namwe abayina temujja kusobola okuyingira until further notice. Ensonga ya Ebola, so amawanga gali asatu, Sudan, Congo ne Uganda. So n'olwekyo mwena abadde bagenda ku traveling atemera traveling tekijja soboka. Mwena abadde bafunye visa oba visit visa oba employment visa nammwe tekijja soboka. Nammwe abali ku vacation namwe temujja sobola kukomawo until further notice. Bagamba mpozi ng'osobola okulaga omaze ennaku 21 nga toli mu ggwanga lyaffe Uganda oba mu Sudan oba mu ggwanga lya Congo. So n'olwekyo that is the current news. It is very sad that you will not receive you will not be able to enter the country. Thank you. Breaking news, amawulire agakagwawo UAE eyimirizza etegeeza negamba tegenda kuddamu kufulumya visa mpya ng'egiwa munnayuganda nsonga za Ebola. Ero netegeeza ne munnayuganda yenna kati okuyingira UAE olina okubanga olina ekiraga nti omaze ennaku 21 nga toli mu ggwanga Uganda. No more new visas for Ugandans. Naawe munnayuganda okuyingira UAE olina kumala kakasa si Uganda yokka actually Congo awamu ne Southern Sudan ensi 3 zonna nga bazirangira nti zina Ebola. Olina kakasa nti obadde outside mu nsi ezo okumala ennaku 21. Twadde tukyali awo Air Arabia nayo negamba flight eziyimirizza mpaka guno omwezi weguggweerako nsonga za Ebola. Nga tulabe twakava mu lutalo aye tudda mu birala naye nabagamba mwogere bitono. Kakati embeera bwetyo bwegenda mu maaso n'okubanga ebeera visa z'eggwanga erya Uganda empya tezikyakkirizibwa
kubeera nga zifulumizibwa okugenda mu ggwanga erya United Arab Emirates ate nga jjukira nkugambye n'eggwanga erya United States of America nalyo ligambibwa okuba nti lyakola dda enteekateeka eyo yo baalabula ne bannansi baatuuka n'okulabula bannansi baabwe nti kati gwe atambula okugenda mu ggwanga erya Uganda waliwo kye bayita level 4 travel advisory lwa nsonga za kirwadde ekyo ekya Ebola ekigambibwa okuba tikiri mu ggwanga erya Uganda eggwanga erya South Sudan wamu n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati wano nno economy egenda maaso n'okubanga ekosebwa bino bigenda maaso n'okubanga biteeka eggwanga mu mbeera ey'akatyabaga engeri Uganda gyegenda maaso n'okubanga ekosebwamu y'engeri gye njagala nkunnyonnyole era y'engeri gye njagala nkulage mu ngeri zino wammanga z'ogenda okuwulira naddala ggwe amaze okugenda maaso n'okubanga osubscribinga oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tubeere nga ate tutambula ffenna wuliriza. An Ebola-related travel ban by the United Arab Emirates hits Uganda's economy hard by paralyzing a crucial labor export market and slashing tourism and trade revenues. For General Yoweri Kaguta Museveni's administration, this results in reduced foreign exchange inflows, spiking unemployment among the youth, and severe diplomatic embarrassment. Okategedde bulungi eggwanga erya Uganda yeno zino zengeri butya bwe liri mugenda maaso n'okubanga likosebwa omukulu ebintu biyinza okutandikira awo ne biba nga tebijja kuba birungi gye bujja nga bw'ogenda biwulira era nga bwenjagala ogende maaso n'okubiwulira. Waliwo kye bayita massive loss of remittances. Bagamba nti the UAE is a primary destination for Ugandan migrant workers such as domestic staff, security personnel, and construction workers. A ban directly stops these vital financial inflows, which may Ugandan households depend on for daily survival. Bannayuganda bangi bafiiriddwa emirimu era bannayuganda bangi bagenda kubeera frustrated olwa bino omuli bayita ba domestic staff bwe mwagala okuyita bakadaama omuli abakuumi ba security personnel omuli abali mu construction wenjogerera tebakkirizibwa kati ne bw'oba ogenda kukola ki tokkirizibwa kubeera ng'oweebwa visa okugenda mu ggwanga erya United Arab Emirates. Kino kitegeeza sente ezibadde zijja kuba zitandise okukendeera. Bannayuganda babadde bafuna emirimu ne bagenda ne bataasibwa ne baba nga bakolaakola kiba kigenze maaso n'okuba nga kibeera affected. Spike in unemployment, halting labor exportation abruptly strands thousands of Ugandans who have already processed visas, paid placement agencies, and secured employment, worsening the nation's domestic unemployment crisis. Waliwo munnayuganda abadde ataddemu ssente ze ng'abadde ataddemu ssente z'okulaba ng'afuna visa era ng'abadde agifunye akati nga wenjogerera wadde nga visa abadde agifunye mukadde kano ssente ezo abamu nga tezigenda kumuddizibwa eyoloosi omulimu tagufunye kigenda kwongera frustration n'ebbula ly'emirimu mu ggwanga erya Uganda tekigenda kukoma bukomi awo. Plummeting foreign exchange earnings, remittances and trade are a major source of foreign currency for the Bank of Uganda. A ban restricts this cash flow, placing downwards pressure on the Ugandan shilling. Uliriza okimanyi ne ssente ya Uganda kino kisobola ojja affectinga kubanga bannayuganda abagenda ebweru w'eggwanga okuyiiya ssente ezo ze bakola ze baweereza mu ggwanga erya Uganda ziyambako nnyo okuboostinga economy y'eggwanga era Bank of Uganda yeyinza okutegeera butya bweganyulwa mu kintu ekyo. Kati abruptly nga kino kimaze okuba nga embeerezze kino kiba kiyina okuaffectinga eggwanga economically na buli mbeera yonna. Export revenue drop. Uganda exports agricultural products like fresh produce, coffee and fish to the Middle East. Travel restrictions and cargo disruptions lead to spoiled goods and lost contracts. Newankubadde nga bakugambye ennyonyi z'emigugu zo zijja kusigala zitambula era zijja kusigala zijja mu ggwanga erya Uganda n'okugenda mu ggwanga lya UAE. Newankubadde ng'ekyo kyo kiriwo ekiti era nga kisigaddewo ekyo tekikijjaako kubeera nti Uganda waliwo ebyamaguzi ebigenda otandika okufa naddala ebyo ebivunda n'entambula tegenda kusigala kyekimu bigenda kubeera highly monitored era delays zijja kuba zisuubirwa. Kino kitegeeza nti eggwanga erya Uganda liba ligenda kukosebwa ababadde batambulira mu bizinensi ezo bambi baba bagenda kubeera nga bakosebwa
ekirwadde kino oba embeera egenze maaso n'okubanga ejja wakati w'eggwanga erya United Arab Emirates n'eggwanga erya Uganda. Aviation and airline losses. The suspension direct flights severely impacts Uganda Airlines, which relies on the high volume traffic of migrant workers, tourists and business travelers between Entebbe and Dubai. Uliriza. Jukira bwe mbadde nkusomera ekiwandiiko kino nkugambye entambula y'ennyonyi already ye eri affected olw'ensonga nti ezimu ku airlines ezibadde zisinga okutambuza abantu mu ggwanga erya Uganda nazo ziyimirizza. Air Arabia suspended their flights from Entebbe to the United Arab Emirates as part of regional airspace disruption and travel restrictions following an ongoing individual Ebola outbreak in the Central and East Africa. Air Arabia, eyo company ya nnyonyi, egambye okuba nti yaggaddewo, yasuspendinze si yaggaddewo, yasuspendinze flights zaayo ezibadde zive Uganda okugenda United Arab Emirates. Kati kino kiba kitegeeza we wano bakugambye the aviation and airline losses bagenda kukola loss ez'amaanyi era nga kigambye okuba nti bagenda kukola loss batya nti bano bo basuspendinze emirimu gigenda kusooka giyimiriremu kyokka ate waliyo ennyonyi ze zigenda osigala nga zitambula wabula nga zibadde zifuna nnyo akasente mu balambuzi abadde bava UAE nga bajja Uganda oba bava Uganda nga bagenda UAE mu ba migrant workers abaana bakadaama ababadde bagenda mu ggwanga lya United Arab Emirates ogenda okukola nga bava direct Entebbe abo bonna kati bino biba bitandise oggootaana kitegeeza ababadde bafuna ssente mu kutambula business travelers ababadde bagenda okusuubula Dubai bino byonna biba biyimiriziddwa kitegeeza entambula z'ennyonyi zibeera affected abantu abadde batambula akakasente kaba kagenze maaso n'okubanga ate kaba tekagenda kuyingira. Damage to tourism ebyobulambuzi nabyo biba bikoseddwa ngera bwe nkugambye wali blanket bans create international panic and misrepresent the scale of the outbreak. Tourists often cancel bookings for broader Uganda safaris despite the outbreak being uliriza. Ng'ogyeko okuba nti abalambuzi abamu badde bakozesa ennyonyi zino eziyimiriza flights zaazo waliwo n'abalambuzi abagenda osigala mu mawanga gaabwe bagambe nti nze siina gagenda Uganda gye mpulidde nti waliyo ekirwadde kitegeeza ekifaananyi ky'eggwanga nakyo kiri affected. Abalambuzi oba tourism sector egenda kubeera affected olw'ekirwadde kino n'olwa amawanga gano ogenda maaso n'okubanga gayimiriza obanga gateekawo baaniz ezo kitegeeza eggwanga lya Uganda liri mu kwongera kubeera affected mu ngeri kumpi zonna in all spheres of life. Repatriation and reintegration costs. The government is pressured to rescue and reintegrate citizens stranded in the UAE, which strain domestic resources that could uliriza. Okimanyi waliwo bannayuganda bajja okwetaagisa okuggibwayo mu ggwanga lya UAE nga gavumenti erina okuspendingamu akasente awo esobole okubanga ejjayo bannansi baayo bajja kutuuka ennyonyi bakugambye tezikyagenda mu ggwanga lya Uganda. Ate oluusi nga ennyonyi nga za cargo planes zokka ze zikkirizibwa kati ate oluusi wajja kubayo bannayuganda bambi nga bo ate baagala okudda. Kati kijja kitegeeza gavumenti egenda kuspendinga akasente okulaba nga bambi erwana okulaba nga ejjayo abantu baayo mu ggwanga erya UAE singa kino kinaaba kyeyongedde okubeera bwe kityo. Kitegeeza costs zigenda kuba nga zibaawo awo. Economic stagnation at home. Containment measures like lockdowns and curfews in unaffected regions cause localized business losses, reduce tax revenues. Nti singa ekirwadde kino kitukka ne kisukkakaawo Uganda eyinza okwekanga ng'ewaliriziddwa okuteekawo zi lockdowns oba zi curfews mu bitundu ebimu nti era ekyo wekikolebwa gavumenti eba efiirwa ssente economy tesigala kyekimu ebintu bingi biba bigenda kudobonkana kakati gavumenti y'eggwanga erya Uganda wana ebigambo ne byongera okugenda maaso n'okuba nga bitabuka. Loss of government credibility kano badde tokamanyi ke kasembayo. The inability to quickly manage localized outbreaks and convince international partners like UAE that the situation is controlled erodes public and international trust in the government's crisis management capabilities. Ekifaananyi ky'eggwanga kifa era n'abali mu buyinza bafiirirwa ddala olw'ensonga kyamawanga ng'ago gatandika okugenda maaso n'okukimanya nti gavumenti y'omukulu erabika tekyalina busobozi kugenda maaso n'okubanga erwanagana n'ezo
local outbreaks ebirwadde ebigenda maaso n'okubanga bigwawo bw'obanga tosobola birwanyisa nga tosobola genda maaso nakubanga oteekawo embeera ekyamazima oba oyolesezza obunafu naddala mu ngeri gy'ogenda maaso n'okubanga okwasaganyaamu wabula nze nga mmaliriza nyongera okukuutira munnayuganda yenna gw'ali ewaka ali e Uganda nga nze yayogera naawe nyongera okutegeeza nti yongera ogenda maaso n'okwekuuma yongera ogenda maaso n'okulaba ng'olwanaga n'okulaba ng'ekirwadde kino tobeera exposed eri kyo bwe wabaawo omuntu gwe weekengedde mu reporting kubanga obulamu bwe bugagga ate naddala ng'oli munnankyukakyuka weetaagibwa okuba ng'oli mulamu so nze message yange eri nti twekuume oba biri bityo oba bitya tusooke twekuume ebyogerwa byonna byogerebwe ng'obulamu tusoose buprotekitinga so kakati ndowooza awo mumpulidde bulungi eggwanga lya Amerika lyo lyalabula bannansi baalyo eggwanga lya UAE lyo libaaninze lisuspendinze visa ez'abannayuganda empya abadde tannafuna visa naawe yagifuna olina okubanga omakinga sure bw'oba ogenda mu ggwanga lya UAE olina okubanga omaze ennaku 21 nga toli mu Uganda ekintu ekiyinza okuba nga kizibu kyesisuubira nti kyangumukko kakati wenjogerera kitegeeza ebintu byongedde ogenda mu maaso n'okuba nga bitabuka genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini zengenda maaso n'okuba nga nkutuusaako then oluvannyuma tube nga tutambula nkugambye comments ezo mu updates eziba ziddako ze mba ngenda okujja nazo katudde ate era mu updates eziddako nga bulijjo ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp